temweraguza mu mbeera zonna. Ate kiki era amala kuva eri era gundi yamugamba ojja kulaba ataliiwo atta okujjako eyatonda ensi. Byonna temuwulirize eŋŋambo zonna kitammwe yafudde akisidenti waliwo era eyagize tewali n'omu. Bwe munaanonooza mujja kufuna obuzibu. Katonda mujja kuba mwerabidde. N'olwekyo temunonooza ye afudde kati gwoddako. Bw'oba okyanoonya kya soono oyinza obutatuuka nawaka. Gwoddako naye gwaddako otegeera Katonda. Mpozi mukulu waffe ebizibu bingi ebikutuuseeko naye ate olowooza byalituuse kwani? Omutonde yenna ali ku nsi kuno alina okutuukibwako obuzibu. Ayagala tayagala. Ne bwe mulaba abeggalira mu mmotoka ez'amaanyi n'omala omanya ebimukwatako osaba Katonda butazikuwa. Basinga okweyagala wadde tokimanyi. Singa obikkulirwako embeera gye balimu awo gamba nti ngira mbeera wano. N'olwekyo abakungubazi abali wano baaba wange mumusabireko Katonda amugumye. Bw'asalawo okugenda nti ogenda tewali agaana. Tewali n'omu ayinza kugaana. Bangi ababadde n'abakuumi ab'amaanyi ng'ensimbi balina ntoko bagenda dda balinga abatabanga mu nsi. Abakulembeze ababadde ab'amaanyi abajja muno n'obukuumi bwa muno ne buyimirizibwa baafa dda. Tewali atajja kufa. Mbakubiriza kweyisa bulungi. Mutegeere bakadde bammwe abasigaddewo. Ansanyusizza omwogezi ku lw'abamulekwa agambye nti kitaabwe abadde abakubiriza kuba bumu. Ekyo nno kyennyini kyabadde abakubiriza kye mbakubiriza nga nkinywezaawo. Mubeere bumu. Obumu bujja kubayamba. Temujja kwebaza Katonda. Mutunuulire abavuga obugaali. Mutunuulire abatambuza ebigere bye muyitako nga mmwe muvuga mugenda kapaalo. Mubajjukirenga mubasabireko nabo. Bakubiriza okubeera ab'empisa era abateerabira mukadde. Bayibuli egamba gye musoma emmeeme yonoona y'erifa. Omwana talibaako butali butuukirivu bwa muzadde, n'omuzadde talibaako butali butuukirivu bwa mwana. Ekyonoono ky'omwonoonyi kiriba ku ye, n'okulongoosa kw'omulongoosa kuliba ku ye. Eyatutonda mulamu, teyeebaka ate tasumagira. Emirundi gyonna munoonye Katonda mumutegeere